Sister, sinze nzeka nasomera ekitaasa naye nga bw'ogambye okujjukira okukomawo kiba kya muntu ate atajjukira gye yava gy'alaga tamanyaayo. N'olwekyo nze okujjukira kitaasa sinoonya bitiibwa, wabula kinswaza bwe ndaba nga gyenva tewakula. Era nakugamba nagezaako, okimanyi bulungi, twagezaako ekizimbe kino ne tulemererwa, naye Mukama mulungi ye akola mu budde bwe takeerewa. Ate kinsanyusizza nti chairman management bwe twazirunda twasambanga ffenna akapiira mu kisaawa awo, mwami Njuki chairman wa LC wano mukulu wange sensi yo Sembatya, ye muntu gwe nakula nga mpa ekitiibwa olw'empisa ze. Nze sikuwa kitiibwa lwakuba oyina amajolobero naye empisa zo. Era sebo nze nkikwebaliza, nina okusaba eri abazadde n'abasomesa, abaana tubagaze ensi yaabwe. Ekinkozesa bino kwagala nsi yange. Mumpulira abaana? Mwagale ensi yammwe. Ntambudde amawanga, teri ggwanga ddungi nga Uganda, teririiyo. Okujjako tulyonoona ng'ate twonoona entobazi n'okusulasula ebicupa bino. Abaana basaanidde baweebwe bateekebwemu amaanyi okuva awaka ne mu ssomero. Ekyanjagaza okusoma nti muzeeyi era bamumanyi wano nga toyinza kwosa kusoma, toyinza kwosa kujja ku kereziya ku Sande. Siriyalera byatuzukusa mu nkuba empitirivu mbu tujja mu mmisa ng'olwo manvuuli lulagala. Manvuuli kiki? Twajja twemulugunya naye kati ntegeera kiyatuteekamu mu kutya Katonda. Abaana mbayigiriza okukola, abaana mbayigiriza okwagala okukola. Ndaba bangala obunani eyo, tusaba gavumenti etuyambe, ebayambe naye nga kiki kyemukozeewo. Omuntu ayagala afune naye tayagala akole ki? Akole. Naye Bayibuli etugamba nti ataakolenga n'okulya taalyenga. N'olwekyo abaana basomese okwagala okukola. Eri tikyoyogedde ku kusomozebwa okuliwo. Bwe twali wano mu Taleesita nakusuubiza amasannyalaze ago sijja kuwera mpaka nga gayongeddwa eri n'eno mu convent. Kati ekyekizimbe namwe mutandika akafubo mbakwatireko nga mutandise ekyo. Bwe naafuna omukisa nenfuna ab'emikwano ne bankwatirako, nakyo nja kukyanjula. Naye okusinga byonna nze neebaza Katonda olw'obukulembeze bwa Uganda. Omanyi abato mbasaasira, bwe twogera kati babitegeera bino myaka 3 n'okudda wansi, naye mukulu sensi yo kimanyi bulungi nti omusirikale bwalabikanga mu kitundu kikyaddiriranga. Ab'enkoko bayinanga kuzikweka, abakyala babakweke. Siryerabira ojjuka ebyalo mu 79 mu katundu ke wafaawo Katonnomba. Kati oba temusiima nkyukakyuka ezo, nze mba mbeewuunya nti obukulembeze obawadde amagye nga gano tekibadde just by chance nti mukisa gwe twafuna bufunyi. Katonda yaleeta omusajja gwe bayita Museveni n'aleeta amagye agategeera. Nga maliriza, sister neyanzizza. Omuganda gamba nti webale. Naye nga kino kyemukoze kinteekako ebbanja ate okwongera okusaka emikwano gijje gitukwatireko St. Maurice eyitimuke okusingawo.
wajati mwafuna first grade nze kinsanyusiza nti toyina grade 4 n'okudda wansi kiraga nti tulina essuubi mu maaso tulina ki essuubi mu maaso n'olwekyo bino ebikonge abazadde abasomesa n'abaana birina okukwatira wamu okuwesomera amaanyi foundation body giye etukwatirako nebeerawo gavumenti etukwatiddeko kati fe mulimu gwaffe ng'abazadde kiki etukozeewo manya bayogedde ku kyemmere ffe we twasomera twali tusasula fees naye nga tetusiiba njala bwewa twasasulidde buugi ng'olina okujja n'entanda ku luno nti ate abaana basiiba enjala omwana anaasoma nga teyalidde emmere ekyemisana n'omummonde ne gulema. Nze Mariam Kaberuka ndi deputy RCC wa Nyendo Mukungwe Masaka City oba RDC wa Masaka City Nyendo Mukungwe ndi muwala wa Fande Kuraije era bw'oba oyogera nange ogamba ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yasiima nze omu mu bakiise be okuva e Bulemeezi mu lukiiko olukulu olwa Buganda. So papa yabadde ajja eno n'aŋŋamba jangu tugende ewaka nange balabe nti tuzaala bakula ate tulera bakula ate tusanyukire wamu olw'ekyamagero Mukama kye yakozesa ofiisi yo okulaba nga naye si mmwe baafudde ab'omugaso mwekka wabula eggwanga lyonna. Nze nno nasomera mu ssomero lya UPE Kasana Umeya Primary School. Essomero lyaki? Mumanyi lwaki ndi mu kukyogera? Kubanga waliwo abantu abalina ebizibu ku bwongo abalowooza nti UPE y'abasiru era abavumaganya programu ya gavumenti eya UPE naye abamu ku ffe tebwakuba UPE senga tetuli we tuli. Ate nkyogera kuba ntunudde wano nendaba badokita nendaba baprofesa abatudde wansi wano nempulira essajja. Mumanyi nti muli baprofesa? Mumanyi nti muli bainginiya? Nengedde Afande Kuraije eri emabega nengedde abasiisita wano neŋŋamba bannange neerabye mu kayinifoomu kange nange ku Umeya. Naye chairman PTA ngambira abazadde bo nti muli babi nnyo okulumya bano enjala oba olumya Uganda. Okulumya bano enjala tubamalako appetite ebeera ku ssomero. President Museveni agamba abaana basomere bwereere. Gavumenti etuwadde ebizimbe esasula abasomesa bw'otunda ku lisiteni abasomesa abasasulwa private batono. Naye amazima amatuufu okuwa omwana we ekyokulya gwe tuba tukuteeka mu kategore kyetalina buntu. Naye tebwoyita olukiiko lw'abazadde n'otabawa sooda bayomba. Kati yakugambidde nti message eno be bandigiwulidde bakirabe. Ekyokubiri tutijja abaana ne tubajja mu masomero we tusobola ne tubatwala mu private emyaka 3 ne bikulema abaana ne balemererwa. Naye mbeebaza kuba ntunudde abaana bamwe tebaliimu njala. Simanyi sister bw'akikola. Ffe tubalwisiza obutafuna kye balya. Abato nze taata Kuraije anfudde kyendi kati nammwe alwanye n'abafuula kye mukola ki? Atuwadde mu mulimu gy'akolera yagambye kansake nga nziza waffe. Abeeno tuli mu kufuna ku bibala by'okusomesa, tuli mu kufuna ku bibala bya ofiisi ye, tuli mu kufuna ku bibala bya gavumenti ya Uganda. Bw'aba President akozesezza jeno n'agenda mu UPDF n'agamba ku luno bye mukola byonna njagala essomero lyange lyeri bali benefitinga. President Museveni aba akoze.
naye waliwo agenda okugamba ffe twali tufunye kaki tetulina ketufunanga mu gavumenti mumanyi kye bayita abakuuzi muba mukudde. Nelson Mandela yawandiika n'agamba education is the best equalizer. Okusoma kokka kwe kwenkanyisa omwana w'omukopi n'ow'omulangira. Okusoma kokka kwe kusitula omwana w'omulaalo, omwana w'omuvandimu, omwana w'omukiga, ffenna ne tutuula ekibuuzo kitya? N'abalina ssente ennyo abali e Kampala ng'ono ali wano Bukomansimbi, ekibuuzo ekya P7 tukole eki? Tebalondamu nti munnange oli ye yasomera mu Mataala, ono asomedde ku Lubalaza, mbupepa akatugiwe ey'enjawulo. Ffenna ekibuuzo tukola kitya? Kyendi mu kugamba ba Beautiful ne bahandisaama abali wano mwe musome. Mukitegeera? Mugenda genda e Kampala. Mama wange yatugamba musome nnyo mugende e Kampala. Kati nze buli lwensoma nnyo nagamba nina okusoma ngende e Kampala. Naga teri agenda ataasoma tagenda Kampala. Mukitegeera? Mpozi nga munagenda kulima myala. Naye munaalimya emyala abalungi. Mugenda Kampala kulya ssente. Kampala wanyuma. Naye abatasomye tebakola ki? Abatasomye tebagenda Kampala. Bannange tusomese abaana. Tuli kye tuli ffe lwa bitabo. Afande be yayingira nabo bangi naye abali mu ofiisi gyalimu abayina ebitabo. Abatayina bitabo tebaatuuka. Bannange mmaliriza nga mbeebaza papa nkwebaza okumpa akakisa okujja okusinkana ba Obi ne ba Ogi n'abazadde beeno. Naye mu kyonna buli omufuna obusungu omuzadde ali wano obusungu bw'ofunira buli obu ekikubeera mu mutima gamba nti awannemu okutuuka nina okulwana omwana wange atuukewo. Naawe omuvubuka akyali omutoototo tunulira abakadde bo ogambe ekyalema bakadde bange okutuukako nze nina okituukako. Ye Uganda gye twagala, Mukama abawa omukisa, Ssaabasajja Kabaka awangaale. The Lord is good all that time. Sebo omugeni waffe ate mukwano gwaffe nnyo Major General Felix Kulaije ku lwa St. Maurice Primary School nkwaniriza nnyo era neesiimye nnyo okukulabako ku lunaku luno olwaleero. Wamma Katonda mulungi alambudde eggwanga lye era nnyaniriza nnyo nnyini ddala abagenyi baffe bonna b'otambudde nabo. Mu kusooka twalina ebizimbe bibiri ebyali mu bwetaavu ennyo okuddaabirizibwa, wabula amagezi gaali gatwesibye ffenna ng'ab'obukiiko saako n'abazadde ku ngeri gye twalina okukwataganyizaamu eddimu lino, anti nga lyali lyetaagisa ensimbi mpitirivu. Naye Katonda nga bw'asaasira abantu be, twali tuli awo, Omukama Katonda n'atuleetera mukwano gwaffe ate omwana waffe Major General Felix Kulaije. Yatusanga mu lukiiko n'atugamba ebigambo bino, n'atugamba nti sisita ekibi bulooka eyo mugindekere njagikolamu omulimu era taata watuukiriza. Tweyanziza nnyo ssebo, tweyanzeeko. Era omukulu ono atusakidde obuyambi bungi okuva mu UPDF ng'abakulemberamu ne batukolera omulimu guno. Ne mulaba ekizimbe kino nga bwe kiri ng'abaana bayimbye nti ekizimbe kino ffe tukyeyitira Matabuta. Era mukadde waffe okukkakkana ekyo ekyali mu mbeera embi ddala, ekizimbe kino kyali kitonnya era nga tulina obweraliikirivu nti oba oliawo abaana baffe kiyinza okubatuusaako obulabe. Amangu ddala omulimu gwatandika era n'otuweereza abakulu abo ne bakola omulimu n'okwagala ate n'obukugu obw'ekika ekya waggulu.
Ekyamazima nze nalinga aloota obuloosi nga kyendaba sirowooza nti kisoboka, naye Mukama n'akitukolera ssebo ng'ayita mu ggwe. Ssebo mukwano gwaffe Afande Major Felix Kulaije watukolera ekikolwa ekyekisa n'olonda essomero lyaffe erya St. Maurice ng'olijja mu masomero amayitirivu ennyo agali mu ggwanga n'otugonomolako omukisa guno. Tetulina kyetusobola kukwebaza nakyo ekisaanidde, wabula tukusuubiza okusabira Omukama akuwa omukisa mu nsi, akwongera omukisa mu nsi, ate era akutegekera empeera ye mu ggulu. Tuli kujjukiranga ebbanga lyonna mukadde waffe, era n'abato bano nkakasa nga baliba bakuze bafuuse abantu abakulu bali kwenyumirizangamu nnyo nti gye twasomera twalina omuzadde eyatukolamu omukisa, eyatukolamu omulimu ne tusobola okusoma obulungi. On behalf of the children, I wish to extend our sincere gratitude to the UPDF and our OB General Felix Kulaije for the wonderful work of the new building, as you all see. As our learning environment is now conducive, we promise to work harder and achieve our goals. We pray that God the Almighty renders you everlasting life. Long live UPDF. Long live General Felix Kulaije. Long live Yoweri Kaguta Museveni. For God and my country. I am Vero Walter, the head prefect St. Maurice Primary School. I promise to be also to learn for the UPDF, to join the UPDF officials. Thank you.